Twasemba okumanya amawulire agakwata ku ttabula Lujja ateeberezebwa okubeera nti nno yakola olukwe olwatta Lwomwa eyali akulira ekika ky'endiga. Munnange amawulire galaga nti akwatiddwa era omusajja ono Lujja munnange bamugombye mudda obwala, abasirikale bamutaayiriza mu maka gagambibwa okuba munywanyi we gye yatuuse ku Lwomukaaga nga yenna tategeerekeka. Olwo Tabula yabadde yenna mukovu, agubaasidde, awunya ekkalalume era nga munnange ayambadde nga omulalu, era ab'ekitongole ekya Crime Intelligence ababadde bamaze okutemezebwako olwamutuuseeko mu kifo mwe yabadde mu Kimerika Namulonge e Busukuma. Munnange olwo baamusazeeko omulundi gumu, n'agezaako okudduka. Ab'ebyokwerinda munnange ne bakuba amasasi mu bbanga, era mu kavuvuŋŋana awo yakubye ebigere nga biibyo munnange, abasirikale ne bamuvumbagatira. Bw'atyo munnange Tabula emikisa gye egy'okudduka omukono omuwanvu ogw'amateeka munnange begyaweddeko ku Mande nga August 19 oluvannyuma olw'okumala ennaku nga 176 ze ssaawa 4,400 ziri ssaawa 4,224 nga aliira ku nsiko. Omu ku batuuze ow'Ekimerika Namulonge yagambye nti singa teyabadde omu ku banywanyi be eyamuvuddemu Tabula, yandibadde munnange akyali mawulire, era ng'emitwe gy'amawulire gisoma nti akyabuze, yalibadde akyalya butaala. Tabula ow'emyaka 36 agambibwa munnange yagambibwa okuluka n'okusasulira mission ey'okutta eyali akulira ekika ky'endiga Lwomwa, Yinginiya Daniel Bosa, eyakubwa amasasi agamuttirawo nga February 25, 2024 bwe yali atuuka mu maka ge e Lungujja mu Kikandwa zone. Abatuuze bwe batyo batutegeezezza nti wabaddewo amasasi agavuze, era poliisi wano yabadde egezaako okukwata Tabula kubanga yabadde adduka. Abatuuze bannyonnyodde nti enfo ab'ebyokwerinda we bakwatidde Tabula wa mutuuze munnaabwe, era nga ono amannya bamuyise Solomon Kabali, amanyiddwa nga Taata Benita, nga mu kikomera kino mulimu obuyumba obupangisibwa. Lujja yatuuka ku kyalo kino ku ssaawa 3 ez'ekiro ku Lwomukaaga nga August 17, 2024, era bo abapangisa baali bamuyita mulalu kubanga yali alabika bubi nnyo nga akutte ekikutiya ekiddugala ate nga bw'omusemberera awunya ekkalalume. Bwe bamuggulira n'atuula awo ku lubalaza ng'alinga asobeddwa okutuusa munnange mu Karandi Road. Bwe yamukkiriza n'ayingira mu nnyumba, oluvannyuma olw'okwogerako ku ssimu n'omuntu ateeberezebwa okubanga ye yali Dandi Road, nga kirabika munnange baali bamanyiganye bulungi nnyo. Bwe bwakeera ku makya aga Sande yali asaba abantu amasimu mbu alina gw'ayagala okukubira amuweereze ssente agende naye, nga yenna munnange alabika nti alina ebirowoozo era nga atunula nga
kwegamba omuntu eyeekengera embeera ng'amaga naye nga tebamwekengera kubanga munnange yali mugenyi wa landiroodi. Obudde obwo landiroodi yabadde tali waka naye nga bawuliriziganya ku ssimu nga bw'amugamba nti munnange amulinda ajje abeeko by'amugamba agende, naye nga munnange ne mwami Solomon ng'alinga munnange ku ssimu alina kyamubalira. Wabula zaabadde zigwera ssaawa nga 9 ez'olweggulo munnange olwa Mande, Solomon n'atuuka n'abasirikale abaali munnange batambadde byambalo naye nga bakutte emmundu ne beebulungulula ekitundu kyonna. MC Kiwuuwa ono nga munnange mulirwana w'amaka ga Solomon Kabali yatutegeezezza nti nabo baalabidde awo mmotoka ez'abakuumaddembe nga babagalidde emigemerawala nga munnange zisazeeko ekitundu amangu ddala. Baaganye abantu okuddamu okusala okukkirira nga n'abasangiddwa nga batambula balina gye balaga, bwe batyo baalagiddwa okwamuka mangu ekifo. Abasajja ababadde munnange batasalikaku musale babadde bakambwe nga enjuki baalagidde buli eyasangiddwawo obutadda mabega. Abamu ababadde n'empaka munnange baalagiddwa okwebaka wansi. Mwebake wansi anti empaka mukikimmwe webake wansi. Musajja nga akuggirayo enkebete muganda wange. Kakati munnange katulo bayingira ekikomera olwo ababaddewo ne beekukuma. Ekyazzeeko bagenze munnange okuwulira nti Tabula bamukutte, Tabula wuno bamukutte. Olwo nabo ne bakukunukayo era nga bakitegedde Tabula gwe babadde bakwata. Wabula ssentebe w'ekyalo kino Dennis Nkalo bwe yagamba nti bo nga bo abakulembeze tebalina kye baategedde mbu kwebyo ebyabaddewo era ebyagenze mu maaso babyekangidde mu mawulire nga googera nti mu Kimerika Namulonge naye munnange tebaategedde byabaddewo nga nabo beebuuza ekyagenze mu maaso mu kitundu ekyabakulembeze nga munnange tebalina kye bamanyi. Kati no bo kyabalumye era nga bagamba tusaba nti ab'ebyokwerinda baali badde bategeezangako abakulembeze mu kitundu nga tebannakola bikwekweto bifaanaganako nga bino. Naye kati eno mission yabadde yabulabe muganda wange kubanga Tabula abadde yasukka. Tetumanyi oba akaliga bamaze kukatta kubanga baatugamba nti okumukwata balina kumala kutta kaliga akaddugavu katambula nako keyalinga atambula nako kuba nako kati kaabula oba n'akasangayo mukomera teryamanyi. Kakati olwo director munnange ow'ekitongole kya poliisi ekikesi Brigadier Christopher Damulira bw'atyo yategeezezza nti Tabula talina bwe yabadde asobola kudduka kubanga babadde bamufunzizza. Taba kuba mutuuze yabadde anti baateekawo ssente yerigamba baateekawo ssente nnyingi nsuubira okubanga kakati mukwano gwagenda kweyuulira ssente. Kati munnange okuggyako yatutegeezezza nti nga addukidde ku mwezi naye wano ku nsi abadde tasobola kutulema kukwata. Yannyonnyodde nti baakozesezza buli maanyi na bukodyo obwetaagisa okulaba nga bakwata Tabula. Yagambye nti osobola munnange okwekeeka n'osalawo n'obutakuba ssimu naye bw'otendewalirwa n'okuba essimu emu yokka bweti bwe ebeera emala okukuleetera emitawaana. Damulira bw'atyo bwe yagambye nti tekibadde kyangu okukwata Tabula kubanga enfunda nnyingi babadde bamutaayiza n'apuluka ng'akanyonyi nga n'omulundi munnange gwe baasooka okumutaayiza e Katosi mu disitulikiti ey'e Mukono
yasuulawo pikipiki kwe yali atambulira n'ababulako. Yagambye tubadde tumulondoola okumala ebbanga, waliwo ne bwe twamuyigga mu bizinga enfunda 3 nga ne bwe twali tugenda okumukwata, nga tutuuse okumukwata alabika waliwo ebyamulabula n'adduka. Twagenda munnange okutuukawo nga yavuddewo dda essaawa 2 emabega. Ssaawa 2 oyo aba muba muli leeti nnyo, aba basinga okulowooza. Yagambye nti abadde yeekweka mu masabo era buli bwe babadde munnange bafuna amawulire nti yeekwese wano oba wali babadde basangawo masabo, nga neekalangala basangawo masabo. Tabula abadde amaze emyezi 6 bweddu nga yeekukumye nga n'abamunoonya ku musango ogw'okutta eyali omukulu w'ekika ky'endiga Daniel Bossa Lwomwa, balinga munnange abaamuvaako. Tabula abadde akozesa obukodyo n'obwongo obw'ekika ekya waggulu okutebuka ab'ebyokwerinda buli bwe babadde nga munnange bamusemberera, okumusembererako bwe kuti okumukwata n'ababulako, nga n'obukodyo mbu okusinga abadde yasalawo obutakozesa ssimu okutya akasinga, nga takozesa ssimu bamulinda abeeko gw'ayogera naye. Ensonda mu b'ebyokwerinda munnange zagambye nti layini y'essimu gye yali akozesa baagizuulanga, kyokka nga bwe bagamba nti omusango oba omusango tasobola kubeera nga agumaza mbiro. Tabula teyabuliddwa munnange, kamusiiwa n'agula layini ey'essimu endala gye yakozesezza okukubira omu ku bantu be, olwo poliisi n'etegeera bwe yabadde. Okutegeera nti Tabula ye yabadde akubye essimu, ensonda zigamba nti baategeeredde ku nnamba enneekusifu ey'omutwe gw'essimu ye yakozesezza, oba siriyo nnamba eyabadde munnange efaanana n'ennamba gye bajja ku ssimu oba ku layini y'essimu gye yamenyaamenya. Kale mwenda bw'atyo munnange Tabula n'akwatibwa, era kati agenda kuwera ennemba n'ajja kupanga mission ey'okutta yali akulira ekika ky'endiga Lwomwa Daniel Bossa.